Once again, welcome to Mumbejja w'Emitima's Voice podcast. Nkwaniriza nnyo sweetheart, webalire ddala kutwegattako ku Voice podcast y'Omumbejja w'Emitima era Omumbejja w'Obutonde bw'ensi, a gifted soul healer and mental health awareness advocate. Bannange, wano ku Mumbejja w'Emitima's Voice podcast, okusookera ddala twagala okukwebaza gwe munnaffe atukoze obulungi obutagambika, n'onyiga subscription button, n'onyiga akapeesa ako akali mu langi emmyufu akaliko akagambo subscribe. Kale weebale nnyo ku subscribinga, weebale nnyo ku likinga videos zaffe ez'enjawulo, weebale nnyo ku commentinga. Bannange, feedback ankolo nnyo era nsiima nnyo, nsiimira ddala eri ffenna abatuwa feedback. Njogera ku comments ez'enjawulo ze muteeka ku videos zaffe awo wansi. Bannange, ebintu wano bye twogerako biyitirivu nnyo ate nga bya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe, basically our mental well-being, ate nga nze nfokasinga nnyo ku mbeera ey'obwongo bwaffe butya we buyimiridde, nga kwotadde n'ebirowoozo, emibiri gyaffe, nga kwotadde n'omuntu waffe ow'omunda, omwoyo guli gutya, guyimiridde gutya, twogerezeganyizza tutya nagwo, tuguwuliriza oba tetumanyi guwuliriza. Ate ng'era twogera emotional healing, mental wellness, spiritual growth, soul healing, empowerment and transformation. Nate olunaku lwaleero mukwano, nkwaniriza mu episode yaffe eno okubanga ate tweyongerayo. Olunaku lwaleero ekintu kye ngenda okwogerako kya njawulo nnyo. Nze ensonga ze njogerako zezo zennyini ezigenda mu maaso mu bulamu bwaffe ng'abantu, ate ng'era ze zimu ku mbeera mwe tuzze tuyita abasinga ku ffe. Era olunaku lwaleero ngenda kwogera ku nsonga esinza okumenya bangi eyo emitima n'emyoyo ne mu bwongo ne tukyankalanyiza ddala. Buli we tukozesa obulimba ne twonoona obulamu bw'omuntu omu eyo, ne twonoona erinnya ly'omuntu omu eyo lyazimbye okumala ebbanga, nsaba eryo tulitwale nti bbanja. Omuzungu kyayita kama. Ngambye nti buli we tukozesa obulimba ne twonoona obulamu oba erinnya ly'omuntu omu eyo lyazimbye okumala ebbanga, ne waba tannalizimba naye nga linnya lye, ekikulu nti linnya lye, ekikulu nti bamuyita Omumbejja w'Emitima, nga gw'oliko eyo ng'oyonoonera erinnya, ng'ekyamazima ky'omulanga tewali omulanga bwemage. Munnange, eryo tulitwale nti bbanja lye tujja okusasula nno mu maaso awo. Ebbanja lino lye njogerako lijja kutuddiza amagoba amayitirivu. Ebbanja ery'okuwaayiriza abantu bannaffe n'okwonoona amannya ge bakoze oba amannya gaabwe. Ebbanja lino lijja kuzza amagoba gye tuli ffe abakikoze. Ebikolwa byaffe birina ebintu ebibivaamu. Omuzungu kyayita consequences. Actions zaffe zirina consequences, zirina ebizijjirako, zirina ebizivaamu. Nti okola ekintu leero, enkya ne kivaamu oba ne kizaala ekintu ekirala. Ate n'Omuganda agamba nti nno okalya dda kadda dda, kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko. Awo nno n'olabira ddala ng'olugero lutuukiridde, kyasaalyagadde oba oliawo kutuuka kw'omu ku ffeeyo. Buli we tuyamba omuntu omu eyo nga tusuubira nti ajja kubaako gye kyatuwa oba kyatuddiza olw'obuyambi bwe tumuwadde, ekyo tuba tukola bizinesi, so si kisa gy'ali. Eba efuuse business darling. Oba tokoze kisa, era ne Mukama Katonda alaba mu mitima gyaffe. Mukama Katonda by'atuwa atunuulira mu mitima gyaffe. Ekisa ekituufu tekibaamu kweyagaliza,
ekisa ekituufu okola n'okolera omuntu obulungi nga tosuubira nti ateekeddwa mu maaso eyo okubaako naye kyakuddiza oba okubaako kyakukolera olw'ekyo kye wamukolera. Kale nno ekyo nze kye mmanyi ng'omumbejja w'emitima nti ky'ekisa ekituufu. Ate tuleke kutya kufiirwa bantu. Bannange tutiitidde nnyo. Tugenda ne tutiitiira ne tutya okufiirwa abantu abamu mu bulamu bwaffe. Tulekeraawo okutya okufiirwa abantu bannaffe abamu. Wabula tutya nnyo okwefiirwa nga tugezaako okusanyusa buli omu. Kikulu nnyo ne tutya okwefiirwa kuba ate singa omuntu okeera enkya nga tokyetegeera, nga tokyeyagala, nga tokyerabawo, nga tokyewulira, ng'owulira towera, ng'owulira toli mulungi, ng'owulira toli wanjawulo, ekyo kiba kikusembereza ntaanaayo. Kibi nnyo. Kale nno kisingako ne tubaako omuntu gwe tufiirwa mu bulamu bwaffe ne tumweggyako oba ne tumuvaako, we kiba kiyamba ffe okusigala ng'obulamu bwaffe butambula era nga bweyagala. Kale nno omulungi ali wano ku Omumbejja w'Emitima Voice Podcast. Kikulu nnyo okusigala nga tuli bantu b'amazima, nga tuli b'amazima gye tuli, being true to ourselves, n'okujjukira tujjukire nti abo abatufaako ebyannamaddala bajja kusiima ekyo kye tuli. They will appreciate who we are. Bajja kusiima ebyo bye tubakolera. N'okujjukira tujjukire nti abo batufaako ebyannamaddala bajja kusiima buli kimu kye tujja okuba nga tukola. Okuba omuntu ow'amazima kye kisembeza abantu abatuufu gye tuli mu bulamu bwaffe. Bangi ku ffeeyo tulemereddwa okusisinkana abantu ab'amazima nga bwe tugenda mu kisenge kyaffe ekiri okwebaka tukaabirira Mukama Katonda ne tumubuuza n'ebibuuzo eby'enjawulo nga tumubuuza nti Mukama Katonda, lwaki nze nsisinkana abantu abakyamu buli kadde? Lwaki nze gwe banyigiriza buli kadde? Lwaki nze Mukama nti nze abeera mu mbeera enyigiriza buli ssaawa, mwaka ku mwaka? Nze nakukola ki ayi Mukama Katonda? Nze olumu mmanyi n'okugamba nti oba toliiyo. Ne twogera ebintu biyitirivu nnyo, naye ng'ekitulemesezza okusisinkana abantu abatuufu amazima tetulina. Bwe tunaayiga okuba abantu ab'amazima, abantu abatawaayiriza bannaffe, abantu abatayogera bintu kuwoomesa mboozi, abasinga ensangi zino tukiyita okwongeramu ssupu mu mboozi. Ate nga munnange n'ensangi zino tekiboola myaka. Osanga omusajja bwe waliise kitaawo, omusajja omukulu mu myaka, oba oli awo eyalibadde akuzaala, nga munnange yanyumisa emboozi mu kuyita kujubisa ensangi zino nga si wa mazima, ng'anyumya n'ayogera n'ayitawo ayagala okuwoomesa, naye ng'ekyamazima byayogerako temuli yadde ekituufu, awaayiriza. Oyinza nno n'okwesanga nga bw'ayogerako bw'atyo mwana muto mu myaka, naye ng'ekimumuwalanya ekimwogezaako bwe kityo obubi nti ono omwana byafunye mu myaka gye ye teyasobola kubifuna ku myaka egyo. Okuba omuntu ow'amazima kye kisembeza abantu abatuufu gye tuli, tubeere bamazima. Mukwano, nyongera okujjukiza nti webalina okutwegattako ku Omumbejja w'Emitima Voice Pod. Kyensanyusa nnyo nti tukula ffenna mu bwongo, mu mubiri ne mu myoyo, ate nga n'emitima emirwadde tugijjanjaba wano essaawa yonna. Ayagala services zange, of course, osobola okuntuukirira via inbox no booking a session, munnange ne twogerezeganya ku nsonga ezitali zimu eza mental wellness, eza mental health. Tulina ebirowoozo bingi, tulina ennaku nnyingi, tulina ennyika ennyingi, kale kwegamba ebintu ebisibye obulamu bwaffe emabega okubanga tebusobola kutambula
Nze nyigira subscription button, oteekeko comment, osharinge n'omuntu omulala ka video kamutuukeko. Welcome aboard. Nsigadde nze ddobooza nnyonyogera matuugo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, a gifted soul healer and mental health awareness advocate. Ciao.